Ku Lwokutaano oluwedde, kkooti etaputa amateeka yalangirira nga bwe yaggyawo obumu ku buwaayiro mu mateeka ab'ebyokwerinda ku babadde basinziira okukwata n'okuvunaana abantu obwakireereese obw'ensusso. Kkooti yasalawo nti obuwaayiro bumalako abantu eddembe lyabwe nga n'etteeka teryalambikibwa bulungi. Olwaleero omwogezi wa poliisi Fred Enanga ayongedde okutangaaza ku misango egibadde gizingirwa mu tteeka eryo egitakyali misango. Mu bino okulenga akaboozi tegukyali musango omuntu ne bw'aba ng'akikola mu ngeri eyeesittaza. Ekirala tegukyali musango okwetaaya mu kifo ky'olukale nga bw'oyagala, okusaba obuyambi okuva mu bantu aba bulijjo, okusendasenda omwana okugenda okusabiriza, okuzannya zzaala ow'ekika kyonna, okweyisa mu ngeri eya kireereese eyinza okutabula embeera, omuntu okuba mu kifo eky'olukale n'abeera ng'asikiriza abantu okumukwana oba ky'oyinza okuyita okwetega mu njogera ey'ennaku zino. Era tegukyali musango abadde omubbi nga yateebwa n'akomawo ku kyalo n'omusanga nga yeekulubeesa n'omwekengera n'ebirala. Kubanga gabadde mateeka makadde agalina obusosoze ate nga tegalina bwenkanya. Abapoliisi bonna mu ggwanga bategeezeddwa dda obuteeyongerayo okukwata bantu ku misango egyo. So omupoliisi yenna aneesanga nga yeeyongedde ate okwetaba mu misango gino egy'obwakireereese okukwata abantu wansi w'emisango gy'obwakireereese ajja kuvunaanibwa okuba nti ajeemedde oba atyobodde ebiragiro ebya kkooti. Wabula poliisi erabudde abantu okubaako ne bebeegendereza oluvannyuma lw'okuggyibwawo kw'emisango gino. Newankubadde emisango gino gyaggiddwawo, twewale okutwalira amateeka mu ngalo olw'okuba nti kati obwakireereese bwavuddewo. Okusinziira ku poliisi, kino ekirabamu omukisa gw'okuddira abasajja baayo beemalire ku misango egy'omuzinzi. Wabula Enanga atangaazizza ku misango emirala egikyaliwo wansi w'etteeka poliisi kw'eyinza okusinziira okuvunaana abantu. Muno mulimu omusango gw'okweyisa mu ngeri eyinza okuleetera omuntu omulala okukosebwa, okunyiiga, okumutabulatabula oba okumuteeka mu bulabe. Kino Enanga kyayise common nuisance. Abantu tebalina kubeera bangi abalina okukosebwa enneeyisaayo eyo. Ne wabeerawo abantu nga batono bwe bati bakyasobola okuvaayo ne bajja ku poliisi ne tukukwata ku musango ogw'okweyisa mu ngeri eviirako okunyiiga, okuteeka obulabe, okusoomooza abantu ba bulijjo. Mulimu n'omusango gw'omuntu owa bulijjo okwambala akakookolo n'osangibwa mu kifo, okutambula n'ekisinga oli kumpi n'ekifo ng'otambula nakyo wekka oba mu kabondo. Egyo emisango egyo gikyaliwo era ovunaanibwa emyaka 7 bwe guba nga gukusse mu vvi. Mu birala poliisi era etegeezezza nga bw'etennatandika bikwekweto eby'okwasisa ebiragiro ebipya ebya COVID-19 ebyayisiddwa kuba ekyalindirira nnambika empya ku ngeri y'okubikwasisa okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Eyongedde n'okulabula bannansi okwerinda mu mwezi guno abamenyi b'amateeka abasikirizibwa okubba, okunyaga n'okufera abantu ba bulijjo. Ngero okukubiriza abantu baffe okubeera abeegenderevu naddala nga bagula n'okutunda ebintu nga bayitira ku mitimbagano, kubanga abantu abamu bavaayo ne beemulugunya nti basasulira ebintu ne batabifuna ate oluusi baweereza ebintu eri abaguzi ate ne batafuna ssente. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.